ate omufuta sobya era bw'olabanga omuntu afudde oli n'amugamba nga ye yalyose kitegeeza oyo ajja sitalina bugezi kasajja ku mutima era netawangaala nnyo nako. So kitalo nnyo kyala ntegese baggala nete kitegeeza tino struggle ekomyawo, struggle egenda mu maaso. Tuzzeeyo buto muwandike bwandise buli RIP kijja kumala bumazinze kubanga ebiseera ebisinga mumanyira mundaba naye Alhaji Ntege Nasser Ssebaga tebigenda kutambula ebbanga ddene ate nga tetujja kudda nnyo okubeera nga tuli kweki kyokka naye Mukama omwoyo gwagwummuza mirembe. Struggle continues kubanga yakyagala nnyo yakitandikawo n'amagombe gyali ajja kubeera nnyo musanyufu kasita ategeera nti Museveni yavuddeko naye ngaekimuggyeko maanyi g'abantu kubanga kyeyali alwanirira era afudde azzeeyo maanyi g'abantu nga yagala kukiwakanya kirungi nnyo era afudde wa opposition. Kyannaku nnya tugenzeeko naye weewaawo Allah kyabasazeewo teyakiwakanya tuba tulina kuguma nambeera tugenda maaso nayo. Yes, abasiraamu mujja gamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abalala mwenna mujja gamba nenga kitalo n'abaddako awo bajja gamba rest in peace, tutambulire awo. So bwe tuddayo IGP omanyi munnaye kwekubigiriza kuli awo naye nze nasanyuse nnyo bwe nalabye kooti bwe yagenze eggulo kooti olamaze okugwebba nze nalinnyeddeo nenzira Bungereza. Mujja kunsonyiwa essaawa zino ndi Bungereza ndi Bungereza era Bungereza bwombuuza bani bwomanyi Bungereza bangi nnyo bemmanyiyo naye bani abalina time batono. So saawa zino ngenda ku office omu ku bastruggle munnaffe amanyikiddwa ennyo oba mumanyi nga mindset naye nga tugenda mumusinkana kubanga etali yawala nnyo tumubuuzeeko tuddamu ku kiboozi okubalaga tuli Bungereza. Kooti olwawedde eggulo Kibalama n'atulaga nti nno kolide baamukwata era baamusiba era ali mu buwambe. Kyanzizaamu amaanyi kitegeeza nti n'ebisango byonna ebyo bijweteke bibamufoosinga okwogera naye ekituufu kiri nti tavangamu ku Bobi Wine, tavanga mu Bannayuganda, tavanga mu People Power. So kituzaamu nnyo amaanyi okusobola okulaba nga tetuzikiza. So kati politics we Uganda South no watuuse Sabiti n'abasajja be balina okwebeereramu Brigadier Muhoozi naawe olina okwebeereramu. So omwami yagambye nti wamukutte yaleze mu ofiisi gye bamujja ne bamutwala ebigere bya Kibalama mwabira babikubakuba byonna nga mwabirabye. Kitegeeza omusajja oyo tayimala ng'ogera bulungi nnyo iPhone bagikola na mutima gumu. Ebigere bya Kibalama mwabirabye babikuba baganda bange. So omusajja bamubonyaabonya bamukuba bamukoona kati emyaka gya Kibalama ddala omukuba omukubira ki omulanga ki. Omusajja yawandiisa patte ye nga teri amutumye n'agikwata n'agivaamu ye nga laba akuze n'agiwa omwana muto agitambuze agiwanike ebbango n'aliwanika lwaki mubonyaabonya. Free Kibalama okitegeera Abannayuganda tulina okwebeereramu nezo kooti bazitwalamu na buli kimu manyi tebikola tebabiwuliriza tebabigoberera tebaagala namumanya. So yesaawa Bannayuganda muwakanye ekintu kino mugambe nno enough is enough okitegeera. Bano abasajja bakola ekisoboka kyonna okusobola okulaba nga Bobi Wine tabeera ku ballot papers naye baswadde kwali ku ballot papers ajja kubeerako era mugenda mulonda. Ate Museveni aswadde nnyo kwati kubanga buli byakola kati ennaku zino internet yajja buli kimu mulaba buli kyakola bamwanika
wabwe njogera bwe temutegera nti nze njogera kazi yankofira yange ayinza okuza musajja ayinza okuba nga afaanana Handaman naye nga si ye IGP togere nga byenjogerako mutegeramu omusajja yayogera yennyini yoyo wapipopa wabwe mwamanyira sikyoma nze nateredde dda nina driver wange buli naku ereza embikwatamu naye kakati wene Bungereza nasanyuse Kairo waali akikuttemu mumanyi sikyoma driver waali ajja tulebeeka mumumanyi ebyammwe akikuttemu dda mwaza ate ebikoze bitya tubeere ntunyumirwa so bane ndi Bungereza by the way nazere mubangi tono nnyo kati nvuga nga tugenda mindset tumubuuzeeko mulabe noko wino yeeno buli kyoyagala gyekine bwoyagala bitumbuwa obisangayo namungodi mukyamujjukira amba Uganda mwamufiise ne Bungereza gyali mugenda kulaba namungodi mulabe kugiri emiwogo giri gye batekangamu obunzaali mugimanyi egyo oba tewasomerako Kampala gwomanyi so tugenda bibalaga naye nga nupu ku ntikko papa wateri kuzikiza Museveni yatidde ebyekikulu ye yatidde so Museveni yatidde nnyo ffe tulina kuzikiza tulina kusigala nga tukwatiridde kitukwatiridde nye ekayo omusajja ekintu kino nabo bakimanyi ensonga lwaki saawa zino balina obuzibu bwamaanyi nnyo tebamanyi kiddako kusaba yakakati so Uganda temugwamu maanyi musigale nga mukola kimukola naffe bwetuli tukola kyetukola ekisoboka kyonna tusobola okulaba nga struggle tugikuusa eno ssaawa yakubalabisa bonna kubalabisa gavumenti ya Museveni girabisa bwe kibagulirako okukola kyonna bwetandika obbagamba nti no twagala nkyukakyuka mu Uganda tuba twagala ku nguudo bwezi bino bya Bungereza si byewaffe ezaffe mwaziraba muzikoowa kati ezo enguudo zembagamba abantu batambuza emmotoka Uganda kyekino ekintu ekyaganya Uganda okola bibyo bitulwanisa tuli Bungereza muganda wange kikosa nnyo struggles zino okusobola kuziremerako twagala nguudo bwezi zibeere Uganda ate nga muna ekyewunyiza Uganda bavuga mukono gwe gumu ng'Abangereza tebalinga ate bewaffe so mukono gwe gumu nekyawukana system ya wano yakyukira ddala nti ndala nnyo abantu balina discipline ku makubo ndoza mubalaba amakubo buli kubo liriko road signs omanya gyoviirako wawulaga ebipande buli wamu tuli Bungereza my friend abaana bavuga emmotoka bajja bali babalagaga Europe biki Europe temuli makulu oba tonajjako Bungereza batonabeera mu Europe bw'obanga tojjangako Bungereza tuba tonatuuka mu Europe Bungereza gye mulaba eno ye kanyama wa Europe yonna eno ye kanyama wa Europe yenna ye kanyama waayo laba enguudo eno ye kanyama munene muzibu eno ye kanyama olwozi lwaki bavuddemu kubanga beesobola bagambye ebya EU munaye ebya EU byakutenyigiriza biki tumalako mirembe gyaffe nawe twesobola katukiveemu ozameka abasobola okukivaamu kati epo beekakasa bakivuddemu kakati obusibo bonabona nobwobutambula n'obumalayo bwomuyiro obwomala biseera nga tonajjako wano so bino ate noobikalubiramu nayo manyi sinti buli asanga yajja singa tebaggwayo dda ne bajja eno balondamu naye oba obeera muyiro ku muzina ensi endala okujja wano luba lutalo olina okwogera kyogenda okukolayo gyolaga biki sinakindi bayinza n'okukubuza back statement yo oba n'omulimu gwokola so olina okubeera nga weebereddemu okujja wano so tweberere baganda bange naye nga tuli Bungereza essaawa zino mbalaga Bungereza bweyefaanana amakubo mujja tulawo struggle twogera bagamba ati biki mulimba biki mulaba ndoza naye nabo tukikyukira ddala zisizi ziri ezewaffe abalandi muyinza odiyita eddogo yiisha IGP ate watuusa ddi Bungereza muganda wange byakyuka si byebiri amaka gange ag'okubiri gali Bungereza omunaddaawo
eberere wamba tudde ku struggle mulabye ku makubo ndowooza Museveni otambuddeko baministers batambuddeko mukyala watambuddeko lwaki temutukola bintu bwe biti Uganda myaka 35 giba mingi nga tewali kikyuka so mukyuse ku vibe ekintu kiganye kati sawa zino kati kite kubanga ni Museveni banakongera emyaka 2 twenda kyenza kukola Uganda gitegeeza around kisoboka musiramu agamba around maina kisoboka twenda kyenza kukyusa Uganda twagala bavuka bato badiko ne vibes ja abagala okukola bajja nga tebazze kubba wabula kusobola nga Uganda ekulakulana so kitwiko sawa zino baminister mwena babba sente za government simanyanze ndi muganda wagundi simanyi mukwano gwagundi ng'obadde olowooza bino ebintu byasikirano olimba ffe gavumenti yakyagulanya egenda okujja amawanga magatte bantu baagala kukolera ku gavumenti naggwanga jangu limu akasajja kaba kaweddemu bw'ojjangu olina omutima ogwagala okubba eggwanga kaba kaweddemu twagala abantu bagenda kukolera Uganda na mutima gumu ng'omusala gwabwe gwe bafuna gwe babalansingira obulamu bwabwe bino biddiru wano ddiru wali byo bigenda kuggwaawo okuba biddiru byo ne tukugwako n'ofiirwa omulimu gwo ate n'osasula so ebintu bitwagala byebyo si bingi ebya ddiru bigenda kuggwa mu gavumenti ya Kyagulanyi bitwagala bigenda kubeera biralanyumira buli omu kwegamba ino Uganda eterere twagala enguudo motoka zaawula abantu balina disipulini ku makubo buli luguudo liriko signpost olagawa eno eri nti ya ebino ebintu baganda bituyombesa saawa zino tubeera ku internet every time nga tucomplaininga abamu mututa abalalu naye nga nedda tutambula nnyo olaba nga tutambula kitegeeza nti tutambula just kweraga no tutambula nga tugezaako balaga nti zino ensi okubanga zikolera wamu sekta zaabwe zonna zikola ne gavumenti zaabwe zikola kyova olaba bo bakulakulana ya speed netwegomba okudduka ewaffe ate awalungi tujje tubeera eno wannyogoga tewabiirika naye lwakubanga system yaabwe disorganized nga omulimu gwonna gwokola sente zo zifuna mu time kiyamba nnyo abantu okusobola okujja nebaagala bakole basobole okweyimirizawo bulungi okubanga ensi yaffe enfu naye bwebbamu akafaanani ngaenki ensi yaffe badde eteredde twali badde eno essaawa zino wenjogerera tuli mu diguli zendoza ziringa 2 leero wano 14 degrees 14 kati olaba wabweru wafaanana amakubo gagafaanana naye kati olaba wannyogoga naye kati Uganda tuyinza okuba tulimu 26 kitegerwa 28 tojja kuŋŋamba nti newaffe wabuguma ate nga ettaka lyaffe lisofatayo buli kyotekawo ekirime kyonna kigenda kibala tutonyumya oba kiki oba kiki waffe walungi nnyo naye gavumenti ebyobulimi byonna yabifiisa kitegeera yabifiisa yabifiisiza ddala embeera kwegamba nebeerawo nga nfu Uganda tulina okwebeereramu tugambe naffe zenafu muzeeyi tumutwale nga talinnya essaawa agende yeewummuzeemu ate mu irrigation schemes eziri zakola ziri ez'obucupa bw'amazzi bebimunyumira atambuza ezo naye nga zino ensi zakulakulanya byababuukawo ebyabibuuka bakozesa alaali ekintu kirina okuba nga kiri alaali nnyo new model new world bintu bya digito ennaku zino naye gwezalo Kyagulanyi abonyabonya nnyo Museveni oze Kyagulanyi alina kyamanya ekiri awo talina kyayina tamusinga ssente tamusinga byakulanzi tamusinga power tamusinga myaka tamusinga kiki kiri kimu kyokka Kyagulanyi kyasinga Museveni amusinga obwongo bw'ennaku zino Kyagulanyi asinga Museveni obwongo bw'ennaku zino bwaba omusingira ddala
kati awo kawuka Museveni wasuulira agenda okugeza kugatta kano nga yakabuuse dda kati n'agenda agattako abavubuka abato abali myaka gya Kyagulanyi n'abali mu industry ye n'alowooza nti no banaabafuna bano n'abagulaagula ne babeera ku sayiri ye abavubuka bato Kyagulanyi ajja kukakkana gwemu amaanyi ate agenda okulaba nga pawa yeyongera bweyongezi nettutumu ne bimusobera jjajja ne bimusobera naye nga teye kinyini akimanyi tasobola kubangula kalulu nga alina Kyagulanyi akimanyi bulungi kubanga akaba youth kamukubira wala nnyo nnyo ekisuubira abavubuka beewandisiza nnyo ekitabanga nawo mu ggwanga Uganda bukyanga litandikibwawo abavubuka beewandisiza nnyo bajumbidde nnyo nnyo ebyokulonda tabe basinga obungi imagine 75% nga bavubuka beewandisiza baagala enkyukakyuka banaabakadde baliwo protectinga byabwe kati ne boolaba balimu okutya nti ate muna Museveni engeri gyali omuyeekera bw'ate n'avaako ajja kuddamu akiri akuba Uganda yonna ebirefena bife nedda ssebo muzeeyi akuze n'abasajja be bakuze babaddenga nabo essaawa bagende bakakkane balye ku bye baakola eggwanga lyakyuka ebintu bikyuka tena kyayinza kukola muzeeyi tuli Bungereza banne abadde abuza ndiriddawa ndi Bungereza ndi Bungereza nyingira London kati ssaawa zino mujja kwenda mu bbanga etali lyawala nnyo nga ndina ejjajja mindset nga tukubamu ekiboozi gyali aliko ofiisi ye naye bane ndi UK neza mulaba n'enkyuka n'enfaanana yakyuseemu emikono gino sina kyenkola banvuga buvuzi maama kalero yali mu kintu mumumanyi sikyowamme yansobera muyaye so bintu byakwebereramu relaxed ka holiday sitikera dduka sivuga moroka tokola kintu kyonna nyumirwa bano n'omukono bavuga mulala nnyo guyo gwe Uganda gwe bavuga emikono gyaffe giri gyetuvugirako giri emikono gyange bikalu sina kyonna sina sikwata ku moroka yonna ebintu binyuma life ekyuka ebintu ebitambula ng'osobola okwetooloolamu n'olaba kasikano n'olaba kkali n'olaba kkali wetoloola naye nga tonnatuukako Bungereza oba tonnalaba nga tonnatuukako Bungereza ne bw'olabyewa dduwawo Bungereza oba tonnalaba because eno ensi Bungereza kanyama ekanyama wa Europe yonna sinakindi n'ensi yonna America gyolaba bagizimbirako eno ensi Bungereza bano Abangereza baava eno bwe baagala ne bazimba eri America gyolaba yali Red Indians edda naye bano Abangereza ne bagala ne bawambayo ne baagalayo akafo ne bagattagatta kyobola Oluzungu lwe balunyololera nnyo ne luba nga lwawukana mu bintu ebimu engeri gye bapronouncing naye nga baba beetegeera luba Luzungu era bw'obanga oguze essimu empya simanyi mu abasimu kiza mukozesa abamu naye oba oguze iPhone bakubuuza nga wali mu setting wano ez'olulimi bakubuuza basettinga mu lulimi ki oyagala Luzungu Lungereza aba Oluzungu Lumerika okitegeera so kati ebintu byawukanira awo naye nga eno Bungereza kanyama nnyo 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 olina okugijjamu era okugitegeera nti kanyama okimanyi baplanningira ensi yonna kumpi ezo Australia zonna zaali z'Abangereza temubimanyi Australia Abangereza Bungereza yagicolonizing era bw'omala otegeera nti no y'amaanyi nnyo Bungereza omanya ensi ziri mu Commonwealth kati ensi zonna eziri mu Commonwealth kitegeeza Bungereza yakola ki yazeggala nejjanga etabuti ejja ebita emyaka bwe gyatambulanga gigenda baga nti agundi ofunye independence kale genda Uganda naye bweti bwe yagenda byani bikoze bitya yonkambwe miye abaana bavuga ebyuma wano bakanyama tebaagala saaga so munnaye Bungereza eno ensi kanyama ensi zonna zonna ng'ozitambuddemu nga tunayingira Bungereza oba tomanyi kubanga Bungereza ogiraba mawanga magatte lwaki enyuma eringa Uganda walayinza okumbuuza lwaki ogamba eringa Uganda Bungereza eringa Uganda
lwaki Bungereza eringa Uganda bw'osanga omukoowu ataakoyerayo nnyo kubanga amasanyu mangi nnyo n'ebyokukola bingi okoowa bw'ogesanga ng'oli mukoowu aba mukoowu nnyo kiyitiridde kati nga balabe Uganda kali ate bw'osanga ayinamu ate aba ayinamu nnyo bw'osanga middle class bw'osanga oli yajja okukola nga ye kimwa kyamuleeta ekizibu kyennaku yagimanyi ate akikwasaganya so kati ye Bungereza opportunities nyingi nnyo naye ate olina okwebereramu gwe ng'omuntu bw'oba ogamba akamwanyi kakumala nga kwagala okwetererezaako beera awo naye nga bw'ogamba nti omwenge gw'ogenda okufumbirwa gw'ogenda okuwasa ngera ofuuka kireresibwako ng'otamiira ngaaleka okugamba kiki Dr. Zunga nga wakubwakuwadda wavaako kati byebyo ebintu so naye nga teffe Museveni agaze tutamiire atufuula abatamiivu naye alabika ennaku zino agenda akula alina ebintu byakola ng'olaba abuuka luvannyuma n'agamba abantu baali banneetamwa dda naye kyekituufu muzeeyi abantu bakwetamwa olw'ensonga nti watulaga nti Abannayuganda tutwagala ensonga lwaki twakwetamwa omanyi kasobulaga nti tutwagala okay naye katufunye omuntu atwagala gwe tukkiririzaamu ate mumulemesa naye firimu z'ekibalama musajja mubute kibalama mumute kibalama mumute free muzeeyi kibalama musajja muwambe mumute tuli Bungereza kamalaga obuyimba bwe Bungereza mujaga ate muyaye agamba ali Bungereza teyatuyiseeko tetwabirabye ebintu lwaki Bungereza teyamutulaze bulungi kambalage Bungereza kambalage Bungereza wamma bulinaku bajja balaga eyo ebisisi ebikoowukoowu naye kati balage Bungereza wamma tuli Bungereza gwali eyita munna tatuukangayo wena nga tebakubisamu abutuwa ya Bungereza mulabe Bungereza ate nga tuli mu kyalo tetunayingira mu kibuga wakati so kati yeyo enjawulo this is a Bungereza for you eno ye UK gyemuwulira gyemulaba kambala gena obuzimba banene bazimbawo obuyimba bwabwe kendeeze oba mbazoomingire nako mwetegereze kyemawula okwetegereza muleme kwekwasa nti jajaddaku ogenda otya Bungereza ndatulaga ekintu ne mwana mulugwala kwepanga batugambye oli Bungereza nga ate kumba oli bwayise Bungereza n'agapande ngalabe waggulu tegabagamba Central London bagamba Central London sikamas Central London ibyo zina biwandiise kale tugende bibyo ebipande bwomusomeko bagamba ogenda mu maaso kwata F3 ojja kuba ogenda Central London so bibyo ebintu tuli London mujaga zina biwandiise ebyo byonna ebiri ku bipande ni Bungereza baganda bange eno tuwa ya Bungereza omuntu bajja kudeeba mu mukoyabe Bungereza biki naye nga Bungereza ye Kanyama wa Europe sina kindi ensi yonna kubanga teri nsi yalekola nazinzeeko nsi nyingi nga Bungereza nyabazi omungira buli kimwagala mu kirabe ebipande bibyo sinze nabiwandiise bibyo Central London kwata F3 ng'ogenda Central London eno tuwa ya Bungereza tebamala gajjayo n'okubanga oli Kanyama bintu byabwe balina engeri gye babikolamu nange byansobera ne weebuuza lwaki fena naye nga si buli omuntu asobola okuggyako eno engeri gye bakolamu ebintu byabwe byansobera nange tubasabire ojja kunsonyiwa muganda kubanga obeera Bungereza waliwo ekikusukkako bambi ngenda mujja kunsonyiwa ngenda kunywamu ku lwa lwaki asikuzize kunywamu ku lwange ndi mu holiday kikyogamba omujja kunsonyiwa ngenda kunywa mu kawulide bino ebintu ebisinga mulaba binene biri ebyagejja naye ojja kunsonyiwa kankanywemu temukalabango kano kamini ankagiseeko namumwa mujja kunsonyiwa nabagambye ndi mu holiday
banywi mukonereko eyo ab'omu America obudde bukyali ndowooza bugenda kukyerera wakeddedde bali mu kukola wakedde naye kanywemu ku lwekyo kubanga ndi mu holidays ate weekend tugende mu maaso. Eno Bungereza kakongoliro kano kamini mukamanyi mumanyi ziri siro kennene ebiki kano kamini okalaba tekakugjaako kaba katonotono kakuwa buwi just ka vibe naye nga ndi Bungereza. Bungereza side ne side ya ne njabalaga umanyi ngeje tugenda mu kibuga wakati ngenda balaga vibe zonna nga bizitambula ne mpola mpola ngamba twala kutuwa mbalage Bungereza bifanana biki nze nenywere weekend yanti mpola mpola bine misibi ya kupapira wale bintu byoleta kaya maddu kyali wange bigenda bikubandula mpola. Bungereza ntambula nyingira ekibuga temumbuuza nnyo wawendi muli bambega ojja kundabiraawo nga mbatuuseeko nga mbatuusizza nga mbalaga ne jamu wawo mulaba nga wa kizungu nnyo nnyo jamu kambalage ne kajjamu ngenda kambalage ne kajjamu jamu mulaba nga wa kizungu atambula asigala atambula soli we bwayisa akwata ne muva ne mmotoka ne mugenda muli akatogo ne mudda. Jamu huyo wa Bungereza ayina enkwata gyakwatamu si yoliso ogenda oli akatogo ate okomewo emmotoka gyagisanga awo nga tetenyinyiza nako tevuddeewo. Traffic wa Uganda bannaye atama ate ebintu bituyamba nga bwe ziboda boda mwagala zitujjako tolanga ennaku we bannyingi awo nabagayi tuli Bungereza kati essaawa zino tujja kudda abagambe ate munnaaye abamu abasinga bagenda Europe bakoyereeyo bakowu tetuliimu naye singa mwegendeza nya Amsterdam batambula nnyo abantu eba okimanyi kyemanyi Bungereza abantu bayo abasinga bambi bajja eno bava Kampala ne basirika eno batono nnyo abatambula naye nga tobanenya kubanga Bungereza munene nnyo kubanga omuntu abanga badde avuddenga mu London n'agenda Manchester ate tomunyumiza kubanga byabagenda osanga ate babirala nnyo ate wotegera n'ensi kanyama gura mipiira gye mulaba Uganda gyonna gyeno bagisambira eno so waliwo tulina okukkiriza tetuganya abakowo mwe bali naye nabo balina level zaabwe batambulira. Anti Amsterdam ffe obudde tulina bungi abaseera ebisinga twekyanga nnyo naye nga tuli yajja ate nowaba bajja kukolera nnyo kasita ojjanga oba omanye ennaku yo Bungereza bajja kukolera naye oba oyagala sappe gwe jangu ewaffe weekyange mu Europe teyagala mmanya kubanga jjukira waffe n'akasada kayinza okukujjako baakatongoza waffe akasada kakujjako eno ensi erina green mungi nnyo 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 nze singa newowe waffe buli wogenda green kugamba bakikola nga baagala kugamba ka fresh air kana kava mu miti gwokamanyaako katubamu akafaanani ngwadde neiba kugyobeeramu kati ngeringa zino ng'enjala bwekuluma ogenda nolilakisingirawo mu kati nofuna emigaati gyo n'akacupa kakabbi oba akasoda babikola nga byanjawulo nnyo. Bungereza mulaba mipiira mukola biki teri muntu alabalambuzaako kukubo nga lino ebifo bwe biti naye nze wendi nazze IGP muli nange paka lwaki mbakolera bino mbagamba ndi Museveni ebintu bisoboka e Uganda kubanga ssente muzirya muzibba muzimbamu za arcade zi hoteri sobola okukola enguudo nga zina abantu ne beeyagala tambula buli
waggulu oliko ekipande. Noloza nsobola okuvuga mwene ensi ati muvugira ku mukono omulala wanje ngezaako atwala nga batundawo nnene zokka ozirabye kale naye kati musasula road insurance ngaffe road tax. Road insurance tax okusinziira ku obuzito bw'emmotoka yo. Yeah. Bw'ovuga akamotoka katini osasula ntono. Even the value. So I think sometime last year by Chosa, if your car is above £40,000, it's actually over £500. Okay. No matter how small the engine is. A year. And then the windows, then candies are also according to your engine size. I don't know. I think so. Okay. Kubanga waffe emmotoka yo. We pay road tax. Eyo. Emmotoka. Insurance. If we drive to land and into land and congestion fee. You know congestion fee? Teriyo. We have congestion fee here. Monday to Friday between I think 8:30 and 5. And what else? And of course the parking penalties. The traffic offences, kuvuga speed, kuita mubitala, parking when I'm supposed to be. Ate ezaffe bazipima obuzito. Bali eri. Mulaba ka green kali buli wamu. Munnaye obuzito kyobola bwetuuka ewaffe abantu obuzito bwa engine. Obuzito bw'emmotoka nnyini bwezitoba kwenkanawa. Toba emmotoka zirina kilos. Emmotoka zirina kilos. Tons. Kati bw'olaba obuzito bw'emmotoka nga hama batono nnyo abazivuga ero. Naye hama ejja ku nguudo za Amsterdam. Gyeziri baziina abaagala okwekyanga naye ntono nnyo. Lwaki? Kubanga emmotoka ezitowa nnyo muganda wa nnyo obuzito omanyi bagikolangayo ya kyuma. So kali engeri ezitowa ennyo bw'obanga ogivuga eyo osasula mpitirivu nnyo ekiyitiridde. Sikibola batono nnyo abazivuga. Tono nosanga n'abantu bw'oba ovuga emmotoka nga ezitowa wekanga byosasula bye bisinga obungi. Ebyo byonna byomenyemenye nabafe babisasula. Ate bw'ogattako obuzito bw'emmotoka abantu basala bavuga emmotoka kyebala abantu abasinga mu Amsterdam bavuga emmotoka nti so obuzito bw'emmotoka Amsterdam bunyigiriza nnyo ate okusinga wano. Manyi lwaki abadde baagala nnyo. Manyi lwaki basinga kumpi ogw'enguudo ennungi mu nsi yonna gula kimanyi. Kati bo basevinga nnyo bamanyi obuzito bw'emmotoka. Bamanyi obuzito bw'emmotoka bo basevinga okusobola okuba nga basobola okuddaabiriza enguudo ezo. Kyobola buli ssaawa beefuula biza abaddaabiriza enguudo. Bane tuli Bungereza baganda bange. Tuli Bungereza enzimba yeeyo ennyumba z'abantu bwe zitaba zifaanana. Temwekwasa nti ate munnaye saabalambuzizza. Tuli Bungereza nzimba endala eyawukana endala ku zeewaffe tuza mugiraba. Mugyendage eri mu maaso mbalage gye tulaga bwenkyusamu bwe nti ne mutegeera petrol station yiiyo Shell zatandikira eno byonna gyebiri. Nosanga oli ng'anywa amafuta ku Shell nayagala avume banne nga ate byatandikira eno. Kati nga byafuuka bya bulijjo sayidi z'eno ne sayidi mwetegereze tuli Bungereza nzimba ndala sisitemu ndala buli kimu mwebuuze. Tulanga birala nnyo okusinziira ku byaffe. N'ensi kanyama naawe.
ebintu nga bikwasaganya bulala nnyo. Ebintu byabwe mbadde mulatera otandika okumbuuza banne ate baasi ziri zakalira nga tetuziraba tugenda zituukako gye zibeere mu kibuga. Baasi bya kalina bibeerere mu kibuga natera bituukako. Nja bakubisa mutuwaza ebungereza ate basitaze bakubisa manya nazibakobisa. Mu EU tewali mutawaana kyali wange gyali Richie azikavaringa zonna ezo. Azikavaringa zonna kati nze mbakubisa mutuwaza wano mbakubisa ze Dubai mbakubisa ne trip endala nga ngenze US. Enzimba y'abasajja mugiraba ndala nnyo ku zaffe. Olaba obeera ne neighbor temuyomba temulwana naye waffe ssebo oli akutaagula neighbor ate yakuyitira ababbi mujje bano oli yalese TV empya ennene mujje mugitwale. Ogenda ginoonyerezaako TV yabulira nkume neighbor yennyini yagiina kati bagijja bagisengula bagizza buwe. Uganda nti olina inchi 5.5 ngenda waggulu 5.6 nkaaga 8 ezo nti TV ndio ziteeke buwo. Sajja Uganda agikima ndyalese TV muganda wange eringa luggi lwa moto eringa dirisa lya moto ekoma eri mugikime. Really? A co-passenger is not allowed to drink. Wow. No, no, age take a while. Kyogamba Bungereza onyumirwa bwotyo. Because chances are high you will entice the driver naye n'anywaako. N'ekirungi kutolinya mwenge. Naye wasiraamu kaddi Rebecca. Siri musiraamu. Twagala bwagazi kunywa. Twagala bwagazi kunywa. Kati emyenge gyonna gyonna gye bbeeyo sitooke nga gya kimunju. Bannaye nga nabagambye tuli Bungereza ebintu bikyuka. Ebipande ekibuga buli kimu kagamba kikyuka. Abadde bambuuza bibiriwa bya kalina ebikakasa nti ndi Bungereza biibyo. Abadde bambuuza bibaasi bya kalina gye byabulira. Bibaasi ne stage yabyo yiyo. Mwongerayo baganda bange muleme kwekwasa nti omusajja yatambuza e Bungereza naye teyatuteko wali bibaasi. Ebyo bibaasi ekyo kikakasa nti n'oli Bungereza kasate kubbiraba. Era omutakulimba talaba bibaasi ebyo bya kalina oli aba akulimba abakatwe natuse Bungereza. Well, you don't have double decker buses in Amsterdam. Zirina kujjako ez'aba tourists ate nazo ngambale okubatambuzaamu. Tour buses. Kulambuzaako mu Amsterdam naye bino ezammwe baziteekawo nga zizaba passengers bonna ba buli kkala. Ate no weewuunya nze nga nakasooka okujja eno nga byenjagala okutambuliramu nga mbeera eri waggulu ne relaxinga ne nnyumirwa ebibaasi ate obeera waggulu olaba buli kyamu. Bungereza buyaaye. Bungereza nemugenda kulaba ekibuga Bungereza. Omanyi mwana abantu bagenda ajja kuna Bungereza mugaba abako buli kine ekibuga Kanyama. Ate omanyi kyatabuse bino bya COVID.
era mwaba kyali eyo Kampala bagala okutambula banga obadde mu nsi ndala nga kutambula kujja eno gezaako ojja kukakasa okukkiriza okutambula essaawa zino okujja mu Bungereza. Ebibuuzo bye bakubuuza byokka, foomu zokka zojjuza okujja wano kaga nti nno olikkiriya newe ogenda kubeera nani ani akuyise kyogenda kukola ki kikutambuza zino essaawa. Bw'oba nga toyimiridde kizibu kyakutambula kujja mwene sotuka ne ku kisaawe ne bakuzaayo kubanga n'ebibuuzo babikubuuza ne ku kisaawe nga tewali foomu wabijjuziza. It's 2020, you know? Yo nkambwe abantu abaagala okutambula essaawa zino mwesibe 2 kubanga Bungereza yatabuse. Babuuza ebibuuzo ojjuza foomu ekwogerako eya locator form bagiyita yeeyo. Locator form eri abadde mukajjojjuza where you're going to live, landing, your flight number, flight seat, how long. Ne babuuza ne health level yo. Ne babuuza health level yo oba you know you had COVID or whatever. Bambuuza ne ngaki kino ebibuuzo bingi nnyo tosobola si byangu so kati olina okwebeereramu. Abamanyi baba bayimiridde. So ng'obadde ogenda kutambula tuli Bungereza, ng'obadde ogenda kutambula esibe 2 naye nga siko bamala mu maanyi teri kitasoboka, buli kimu kisoboka okyasobola okutambula era omutakulimba tosobola kutambula genda Bungereza biki bisina bya COVID. No, teri kitasoboka, buli kimu kisoboka okyasobola okutambula. Kasitoba nga weesetinze bulungi omanyi kyogenda okubagamba, togenda kulimbalimba, togenda kuddawo kweyisaako kubanga oyinza okwagala okulimba tinowerimba nosanga gwoluguddemu wekka. So ekyokulimba tekuba kulungi gye ebiseera ebisinga oyogera amazima ate n'otambula. Tunatera okutuuka mu katawuni akalimu Abannayuganda akalimu Owino Market. Musigaleko muyite baganda bammwe, muyite mikwano gyammwe mulabe tawuni egenda dituddako erimu Owino Market ebeera mu Bannayuganda ababeera eno. Owino Market boogera Luganda gye tugula emmere bagula buli kimu. Naabo Bannayuganda wuuyo agenda ne mukyala we bagenda ku shopping. Basika Katolika bumumanyi bagenda kuteeka omoki tutambula bino temugenda biraba wantu wonna nze nzekka ino bibalaga nzekka. Gana matwale gendimu gakwanjula abeera eno. Zino area zakwanjula diaspora abeera suluze eno. Mulaba buli kyoyagala wekiri mu koona. Bino kati bweni kyagala okutereka kwegambe kyakabi obanga osenguka obiteeka wano mu self storage. Okay. You can pay them, they'll come with boxes. It depends on your pocket. You can decide to pack them yourself or you can ask them packing up loads of box and then they can, and a lot of people use them because as you know, as you change the seasons, engoye za winter nebazileta nebazitereka nebajayiza summer. Tewalina store? Not everyone has a store at home. Some people are just bored. Kati store yo kati gwena gu store ogunene kwana ina store mpiti zinene nyo zine gikola mu zinje kama room number. It's a special room. Nebaziteka nga bazihanginze bulungi, well aired. Okay. Kugamba nozijjayo mu winter nga eddako nga tiziwunya kiki ziri clean. Yeah, kiba kirungi ate.
kubanga zaffe mu Amsterdam zitamukuba wakati ozinyumiza muvuga nazo ffe zaffe tuvuga nazo mukuba Yeah, Croydon nazo bavuga nazo. okay. Yeno Bungereza bunaku mpulira ate munnaye Bungereza biki ate bako nedda balamu nnyo tebakowangako naye nga bumanyi buli omu oli abakoowu ne mu Amsterdam tulina abakoowu Belgium obasangayo Germany n'obasanga mu America bw'ogenda Boston kyayitirira so kyogamba mulaba tebamulinda tasobola nakudduka alayika amulinze avuze avuze talina budde bwe bannaye abali emmere mulye mpolampola ndabye omukyala wano baasi emulesera kubanga tasobola nakudduka yalya nnyo kati mulye nga mwegendereza baganda bange mbabulira najje muli ng'okyagoba baasi tolya nnyo singa abadde fiitimu abadde ajja gisanga baasi emulese yiiyo naye nga bamulaba nga Jessica dakiika budakiika okutuuka ku baasi naye alemeddwa okutuukawo mu time wala gikuba olupiira bazozanga be Uganda baba bakirini abo nani washing be bakyali bange East London. East London. Okay. Nice. It's Croydon. No, we're not in Croydon. Actually, more Mitcham. Okay. Mitcham is where Weno is. Yeah, Mitcham town center. Okay. Bitambula bannaye naye nga eno kooti munnaye kooti za wano ziringa nyumba ya muntu ono atunda kubeerako apartments webatunda oba babiyita batya letting abantu balabe ku baasi z'Ebungereza ezo bunaku baziraba mu TV birala piirapiira mu movies esaawa birabika alaali mu biraba alaali ng'omuntu wamu IGP wamwe yalimu kati yakirimu ebizimbe tuli mu kibuga katutambula byebintu amma Bungereza bweti bwedi si abakoowu munnaaye naye nga bwe nabagambye mu nsi zonna zirimu abakoowu zonna buli gy'olaga naye gwe weekooya ng'omuntu oyagala okoowa ng'okoowa osalawo n'obeera kkiriya ng'obeera kkiriya naye ate bo tebalinga be Dubai buli omu ku situ kyolina okuba nga olina mask otambula nayo wano okujjako ngogeze before ebirimu abantu abayitirivu ennyo gyolina okuyingira oba mu supermarkets engeezo I think public places weyambala mask naye nga ebintu ebisigadde teweetagisa mask gyambala wano oba kkiriya those lights ahead there. Ziraba. Ewali ebibox wabweru. Yeah. That's Rowena Market. Okay. So we'll get back in. Owino yiri mugirabye. Bino mbegambye ndi Bungereza bino kkiriya bino si bya kiki lunaku twabirabanga ku movie firimu nga tuzeegomba James Bond biki nga tukyali bato n'ennaku zino ba Mr. Bean bikoze bitya naye nga wa n'akapande kako kwekali Owino supermarket Owino supermarket akapande kwekali nalo Owino supermarket akapande kwekali bayaye
Owino supermarket tugituuseeko muneekwaza IGP sibalambuza mbalambuza nenesoka batuusa mu Owino supermarket mugirabeko mujja kugamba andabadde ayogera temuli makulu alimba biki no nze mumanye ekintu kyange kuva dda ndi alaali kuva dda nze ndi alaali nnyo buli kyenjogera saagala kukola ki kulimba so kyekyanfuula IGP nze siri musajja mulimba kantu nonka kubiridde muyaye kanaatera okuggwamu okalabye mpola manye nywa yange siyama sinywa nkubejja omunyakati ngaosobola okwegulira tobanga oli gwebagulidde tola mugenda mukubanywa ekyenge ne muvaako babagulira ekyengo omwenge omugulire mwana gukuba nenzikirizibwa okunywa bannaye ndi Bungereza so kaholiday ka wiki ng'emu kajja kummala mala okwebeezaawo nga covid bw'atambula saawa zino mpakinga ngenda mu Owino market kamalemu akantu kange bambi nveemu nge kamalamu eddala ndira kabaawo mbalambuze mbatwaleko mu Owino ojja kunsonyiwa kamala okuteekako sijja kwambala jacket naye kanyambale shaaba yange oleme kwekwasa nale munaawe musajja nebyabalonde bino ebintu nabyo si bye biri bimusangasanga buli wamu ebyabako bawonye budde bunyogogamu naye engeri gyengera mu t-shirt yokka so mbadde nsazeewo nemekwekubya yaka mubitegedde nemujja kunsonyiwa si bye bino ebintu byemusangasanga mujja musajja yeyambadde biki ebyo ku mutwe byanjawulo muganda wange si bye biri bimusangasanga buli wamu kati akamwende ndi Bungereza edda lisimanyi sobola okutuuka mu bifo bwebiti tubirawo mu movie anko waffe yajjanga okukyala ne tumuwerekera ekyalo kiramba nga sobola ngaakomawo okuva Uganda so this is the thing as you can see Owino supermarket Owino supermarket kitegeeza nti kambalage eyo Owino supermarket nza mugiraba mugirabye nga bwe nabagambye nga bwe mbagambye Owino supermarket kifo kya njawulo nnyo okusinziira ku bifo by'enjawulo weewo wakugula mmere na buli kimu naye nga ebisigadde byo buli kimu kiri fine tewali nnyo obuzibu IGP fresh as usual temutya ebisigadde bijja kwekola byokka tulindako just budde bunyogoga naffe weetuli bintu byakyuka so kyemwagala kyokubalaga ekirala kyonna sobola kibalaga Bungereza bweti bwefaanana to be honest bweti Bungereza bwefaanana abatabangayo temanyi kigenda mu maaso so kamba zoomingireko mwetegereze Bungereza wano otegera nti noli Bulaaya tutabalimba-limbanga nti ate Bungereza abantu bakoowu biki no si bakoowu bw'oyagala okwekooya weekooya naye mumanja kisiba tutteeko kyemba tutteeko mundeke banaye nembereremuko nange ngende munzikirize bannaye nange neebereremu mbatambuzaako ke mbatambuzaako IGP nga bulijjo munambuuza ki ntandise kusaasira muganda waffe kama waffe mukulu waffe jjajjaffe kitaffe Alhaji Ntegese Bagala okufa kwe gye ntandikidde nenvaayo
abalina ennaku mbeere n'ennaku yammwe bambi abamu so wala nolina emitima olina ennaku ekulumira eyo jakubeera nayo waliwo oli ayagala kuleetako enjala ye ya okay kale banaye kambatwale mbalage ebintu wamma kambatwale kambatwale mbalage ebintu I think that's dry fish. Tilapia. Cereal nadayogera ko bitumbuwa. Bayaye. Nabagambye njagala bitumbuwa. Nga muwakana. Engege zizo weziri. Engege muli ntono n'engege ennene zasigala eno bazireeta Bulaaya. Ffe tulye empuuta yiyo weeri. Eyo mpuuta ngege. Mpuuta ngege. Mpuuta ngege. Kiriya. So bisigadde kati buti masala buli awo byonna tulimo wino. So asking myself Don't try this for sure, it's really nice. Kawunga kaako ambeemu balina buli kimu ne maganja wuyo waali nagaye tulimu wino kati omumanyi gonja wuyo waali bino buli kimu ekikola ekya mmere ya Africa byonna babiina wino ebijanjalo biibyo ebirungi babijjayo babireetera buno bunzaali mu bujjukiro obwedda byonna gyebiri eno gomanyi njagala nkejje sigaleyo kakati owino nembadde manyi nti owino eri enzirugavu eri ensiwuufu ng'eyo Uganda mugenda kwenyambisa oto muswadde muswadde badde mugenda kwenyambisa oto ndi owino wammwe muswadde nkutidde dabalaba kyangenda okunywa leero daba empologoma Nairo special mugirabye bino alaali muyaaye alaali eno empologoma Nairo special gyengenda okunywa leero genjifunye tulina crate namba njitwale gyengenda okweggala yokka empologoma Nairo special mubisanga Wabungereza bukanya bafuta bisangayo kyali wange leero kangu ebikke mbajje nabo kubanga baba kamala sasula crate yange ya bbiya